ng'ensonga zibadde mu kkooti okutuusa lwazi wangudde. Yanguzaawo ettaka lino oyo omukyala Luusi Nakiganda Yawola yalinguza mu butuufu naddukira mu kkooti ng'agamba teyangoya ne musango lagibe nagifunye era nange nensaawo gwe naguziza kati nagamba mumenyeyo byonna byagala. Bw'abuuziddwa ekimumenya emizigo ategeezezza nti yatunzeewo. Natunzeewo. Wagulawo biseera ki? Nagulawo 2017. Sente mmeka? Wagulawo sente mmeka? Miliyoni 2. Babadde bakyamenya abasirikale okuva ku poliisi y'e Katwe ne batuuka olwo ababadde bamenya ne babuna ebiwabo. Poliisi ekutte Ssebunya Lutaaya Muhammad mwannyina wa Nakiganda ne batwalibwa ku poliisi. Who implements the court order? Police. Nakiganda annyonnyodde obuzibu bwe bwava. Nga ntaasa munnange yalina ebbanja mu bbanka ya Finka naye nze ngezezaako nnyo okubasasula ne bagaana. Oluvannyuma omulamuzi n'atumaza mu kkooti emyaka 4 kyokka olwaleero ennyumba zange bazimenye. Kyokka ngezezaako okunnyonnyolanga mu kkooti ti abantu bano bagenda kutunda ebizimbe byange nga tebampa naye nsaba Katonda wange onsaasire abaana b'abantu sigenda kubeesiga kubanga kkooti y'e Makindye tennyambye. Omusango yagusalanga ennaku z'omwezi 12 omulamuzi n'agenda mu luwummula ne mugamba ogenda naye judgment Mulamuzaani omulamuzi Mbabazi Judith. Abapangisa batisse ebintu byabwe ne beeyongerayo. Nsamba Crash yakusakidde egguli lino ku Lwabukedde TV. Bigambo bya Nsimbi. Kakati ye akulira okunoonyereza mu banka ya Uganda enkulu Dr. Tumuwine awanjagidde banka zonna okusaawa akalembereza eri abo abantu abeewola ensimbi mu banka zino mu biseera ebya COVID-19. Bino bituukiddwako mu kutongoza akabonero akapya aka Equity Bank ku Serena Hotel wano mu Kampala. Equity Bank eyanjulidde ensi y'akabonero akapya oluvannyuma lw'emyaka 37 ng'eweereza n'ekigendererwa eky'okutuusa empeereza ennungi kw'ossa n'okuleeta enkulaakulana mu bantu nga Ssamu Kirubi akulira banka eno bw'annyonnyola. The concept is one equity, one basket. You go into a supermarket, you get everything. You don't look aside. From payment, product and services, may it be at a corporate level, at SME level, at micro level, at a consumer level, then your value chain is embedded in a payment structure. Dr. Tumuwine twine manzi yakiikidde gavana banka enkulu ng'abadde omugenyi omukulu asiima emirimu egikolebwa Equity Bank wakati mu kusoomoozebwa obulwadde bwa COVID-19. At this time, the overall banking sector has displayed some significant resilience in the face of this external shock arising out of the COVID-19 pandemic. Akubiriza banka zonna okusaawo akalembereza eri abeewola ensimbi kw'ossa n'obutatunuulira bitongole bya gavumenti byokka nga boola ssente wabula n'omuntu owa wansi. But there's a real question that remains to all us, which question has to be answered in about 100 days from today. The question is, when we decide to unwind these credit reliefs, what is going to happen? Ku nsonga eno Apolo Makubi ya ssente buli kikulufuzo lwa banka eno ategeezanga ebyensimbi mu kiseera ky'omuggalo bwe byakendera nga n'abantu abajja okuwola baakendeera. Akabonero ako tekuliiko kigambo nti bank, kitegeeza nti bw'okalaba oba bw'okatuukirira oba bw'ojja mu banka yaffe ofuna buli kye weetaaga. Ye Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalo bano abasibizza okwongera okuliramu n'abeebazira okugatta ettoffa ly'ekkanisa ya Uganda byenkulaakulana. God bless you as you continue to connect, and the Church of Uganda is very much committed to continue partnering with Equity Bank. Dr. Kazimba era wadde obubaka obw'amazaalibwa. Tuli mu kaseera ak'ebyobufuzi, campaigns ez'obufuzi n'okulonda, naye njagala mujjukire kino nti Yesu ye mulokozi yekka. Tulina ekirwadde ekya kisenyiga ekikambwe kikyagenda mu maaso, era bano bwe njagala
okwebaliza Katonda olw'abawule abakwatiddwa ekirwadde kino ne bavaayo ne boogera basaba mugende mu maaso okunaba mu ngalo okwambala akakookolo kano w'okambala akakookolo tokajjayo okassa ku nnyindo obunyolagala mu maka nabo bufuuse nga kisenyiga ekikambwe abantu balina obusungu n'obukaawu nsaba ekintu ekyo Katonda tuyambe tulabe engeri y'okuyiga okusonyiwagana teri munnabyabufuzi yali akufiiridde ate naawe toteekeddwa oba nfanfe emagombe eriyo okulya ebinyeebwa tuleme bannange okugulibwa akalulu kaffe okagula onooba otunze akaluluko nga Esawo bwe yafiirwa ebyokusika n'akawumbo k'omugoyo. Josephine Lunkuse nashamshani nalujja okusakidde eggulu eno lwabukedde TV. Kale mwebale nnyo bannaffe ate abakulembeze aba disitulikiti y'Ekibale basabye gavumenti ebazimbire eddwaliro kikendeeze ku mujjuzo gw'abalwadde awamu n'abo abatindigga eŋŋendo nga bagenda okunoonya obujjanjabi. President Museveni agenda kusisinkana abakulembeze mu Greater Kibale olunaku olw'enkya ng'agenda mu maaso n'okuwenja akalulu. Disitulikiti y'Ekibale esangibwa mu Bunyoro sub-region mu bugwanjuba bw'eggwanga. Kibale ky'ekitundu mu Uganda omusinga okubeera abakyala basobola okuzaala kiyite fertility nga bali ebitundu 8 ku buli 10 boogeraganya ku bakyala mu bitundu ebirala. Kino kinnyonnyola omuwendo gw'abantu abaze beeyongera obungi mu kitundu kino ekyongedde okuteeka akazito ku butonde bw'ensi nga batema ebibira. Kyokka ekyokumalawo ebibira ssentebe wa disitulikiti y'Ekibale Peter Amara akitadde ku kitongole ky'ebibira ekyawaayo ettaka ly'ebibira eri bamusigansimbi okulizimbako amakolero. Abantu ebibira babiyingirira nnyo, ebibira ebyo abantu ne babitema. Ate na influx olaba Kibale abantu bangi nnyo bajja mu Kibale kati ettaka lyo terigaziwa. Ssentebe atendereza gavumenti okubakolera ku kyenguudo zagambye nti zakwongera okutumbula ebyobulimi mu kitundu kyabwe. Naye kati ssaawa zino okuva Kampala okutuuka wano Kibale ssaawa 2 kitundu. Abalwadde mu disitulikiti eno basanga okusomooza okw'amaanyi ddala mu kufuna obujjanjabi olw'ebbula w'emmotoka etambuza abalwadde. Disitulikiti terina ddwaliro ng'ekifo awajjanjabirwa kiri ku ddaala lya Health Center 4. Kenneth Kuteesa akiikiridde alikulira atubuulidde okusomoozebwa kwe bayitamu nga bawa abalwadde mu disitulikiti eno obujjanjabi. Wodi gye tulina ntono nnyo ku bamaama abazaala kubanga weesanga tufuna bamaama average 10 olunaku abazadde. Olw'obungi bw'abalwadde beekanga eddagala teribamaze nga n'ekifo kyennyini abakyala bwe bazaalira tekibamala ekibaleetera okubasirika mu malwaliro amalala. Weesanga nga woodi yaffe ntono kubanga erina ebitanda 10 byokka ebisobola okukola ki okwasaganya theatre ne maternity ward. Abakyala abalina akawuka ka mukenenya nabo batubulidde nti batindigga enngendo mpanvu ddala okunoonya eddagala lye balina okwegulira yadde ng'ensimbi nazo zibeekubya mpi. Bw'oba ojja wano bakugamba tewaliko eddagala tugende tugule ate nagenze kuva ewaka mba ntalina ssente. Wabula omubaka wa buyanja mu paalamenti era minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija bano abagumiza ku nteekateeka gavumenti gy'erina ey'okubazimbira eddwaliro eddene. Waliwo ensimbi ze tugenda okufuna nga ziva mu banka y'ensi yonna obwo tujja okutoola tujja tugenda kwongerako bwongezi kubanga ebintu ebirala weebiri. Double data ne deal ya smartphones ekyasinze okubeera